Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Endobeso. Hello? Wanja? Jebale. Kale sebo naye jebale. Nze Mukunja wa BTFM mu Endobeso wangambye nkukubireko. Webale kunkubirako Mukunja kaakati. Nina ekizibu nadde njagala onnyambe mbadde naakakomawo. Okuva wa? Nagenda ebweru emyaka 2 e Saudi. Abadde wa? Saudi. Nagenza okudda nalina boyfriend waneeno naye nga mukwano gwange nga ne maama wange amumanyi ng'era ajja ewaka ne basaaga ne tunywa bbiya bwe bityo. Nagenza okudda ng'omanyi abantu b'okukyalo nga bagamba nti bulijjo boyfriend wange ajja ewa maama. Ayi nasanze maama ali lubuto. Wanje? Nasanze maama alina olubuto ate maama tayogera nannyinirwo. Ate abaneiba bagamba omwana kati ke yakomyewo batulabe oba neera omuvubuka anadda. Nga omanyi ebigambo tebibulaawo. Kati neŋŋamba kati nasina bwe nkibuuza maama kinene nnyo nga ne mujoobe sirina bwe nkimubuuza. Muli ludda wa? Wanja? Mubeera wa? Nansana. Ne mujoobe we Nansana? Kati eno simu gye wampadde yaani? Eyo ya maama, emu ya maama emu ya mujoobe. Kati obadde oyagala tulobe saani? Oba tubuuze mujoobe ono? Maama yajja tubuulira amazima ate ojja kwogera naye. Towooza nange ngenda gguma kino kyakwetulisizaako bbomu. Mbadde njagala mbategeere mbasirikirire mbalekere okuswala kwabwe. Mujoobe tulobese maama. Kale goba okubira nje beerako ku simu. Bwe nkuyita kwogera naye ng'oyitaba. Nja kuyitaba. Kale. BTFM kiyita buli ky'omuziki ekisinga mukwano beerako guno nagwo omulimu tugugguse. Kyali. Hello? Wanje? Wasota nno nnyabo? Ennyabo? Kikingo oli mulwadde lwadde? Mulwadde nemuzito. Oli mulamu? Mulamu wakuba nemuzito. Badde okyebasemu bwe basi? Maama jebale. Nawe jebale kwaso. Kakati maama bw'ojja okunywa eddagala ani akuwa eddagala? Sawukereyo yatera okunkolako. Wanje? Sawukereyo yatera okunkolako. Sawukereya? N'okugenda yagenze bamuwadde transfer. Bamuwadde transfer n'abanjise. Ate abakusse tewali basawo balala? Nze gwe njagala. Gwe oyagala? Kubanga musawukereyo yategeera ebyandi. Kaka ate ekizibu kiri kimu abakazi ze zino ensobi ze mukola. Ate ensobi ezaaki? Omuntu olubuto lwo lwa myezi emeka? Myezi 6. Myezi 6. Kati ku myezi 6 nga ku kipande kye nina wano mu office nga dokita azaalisa abakyala abatuuse okuzaala nga ku kipande tekuliiko linnya lya taata wa lubuto. Soma bulungi ogulabika olina endali nga ne kuba omukazi nalyawo
Naokelea nafuta kuchara mujobe ate mungamba mutekulire nya. Nakwita erinnya ly'omwami wo? Nampita. Kize zino ensobyere ezaamuweeseza ne transfer. Ate zaaki. Akukutateekako mukola ensobi zino naye omusajja ojja kuzaala omwana oyo omusajja amwegaane kubanga kuno tekuli linnya. Kubanga erinnya lya taata w'omwana wange kweriri. Teririiko. Gwe ku kipande ky'olina kweriri? Kweriri. Era lirino kuliko mujobe. Leeta ekipande ekyo. Waaye zino ensonga za kusukka gwesoma kwekyo erinnya kweriri. Teririiko. Balyerabira ndowooza leeta ekyo ekipande. Kata tebasobola kulyerabira. Kebera bulungi. Nyabo. Erinnya teririiko kireete. Dokita kati teekako eriryo weriba erya bbawambe teririiko. Teekako eriryo erya bbawambe weriba teririiko. Maama, bino byendimu bya serious. Leeta ekipande tuteekeko erinnya lya taata w'omwana. Kituufu dokita siriiwo. Agenze kuziika. Ate ngenda kumalayo ennaku nga ziva ate oli muzito. Kakati oba tosobola gambulire nga wandiike. Yani Yamani Mujobe Ahmed. Mujobe Ahmed. Alina emyaka emeka nganda banga ate emyaka emito nnyo gino. Erinnya lirino kwe liri naye emyaka mito. Oyagadde manya oyagadde myaka. Ate kati nze ndabanga emyaka emito nnyo gwe olina emyaka emeka? Gwe dokita yagamba nti myaka gyegizaala. Myaka gyegizaala oba kwegatta. Naye Mujobe ono mukazi baawo. Wange dokita tombuuza bingi. Ngate muwala wo ono mukazi gwe wayagala mukodomi wo bawa muwala wo n'omufunamu n'olubuto oli wano ovevenga ogamba niba nanga bakazi nga temuswala myaka n'okunamira akaana akato. Naye ani najogeza bwati? Nze bampita Mukunja wa BTFM mu Ndobeso. Mukunja? Mukunja gyebiki? Ojja bitegera oli mu Ndobeso ne Mukunja. Sapatu za loogi. Ofaananga sapatu za loogi. Atete mujja kunvuma bivumo bya kitu. Kati omanyi kyategeeza. Sapatu za loogi zabadde ki? Anti buli omwazi linnya. Ate ziba nsale. Bamulemu zibba. Matanka nayo blue, green, yellow. Esimu za fensi gule Ndobeso mugiwulidde. Maama anemunamuna mukodomiwe. Yezote gye ndio lokali katono. Omukazi nga yalugwamu mawa sana muchawa bukyali yadda mukolagana naye. Ate kiki? Akwagaliyo omusajjawo. Abasimusi mwasuze mutya Mukunja nakachwana amoti bana bato butepimira obikuloti empapula za maama nezo mwana oyo kati omuwala yeesonyiweje emigunwa gy'abantu abeesonyiwe abalekere mirembe gyabwe beyagale ono timba toladere ntumiddeko abaana bati papa Mukunja mwenna ntumirako jeze Emmy Records mubeere bulungi kale BTFM ekitabuli ky'omuziki ekisinga mukuna kachwa mutima watuza zikansana nyunga mina mchitimbe butambala bannange mulowooza kiki ekisanya wensi yaffe kyekyo banani waffe kunamira bannange simalina wenkyogera naguma omukirano gennyini nenza amacyenkwa amagezi omwami mwesonyiwa mulekere maama otemuddamu toddamu namwesembereza banakitimba wesitimba tumiddeko nyenmana kyafaida bunyere kumuzate paka semba abanyi bemanyi nga nti mule mama nkwa obuko munabukwata obuko bw'ennaku zino babunaaba na sabbuuni nati kati omwana ye bw'aba tannazaala maama ng'azadde omwana akite olina lulegodi ffe nsiwalo ku mwenga mwana muwala oyo nze mbadde ngamba omwana muleza amulekise amawe kubanga bino gususse eri omulamuzi ate omusango sagusikuzi bibagenze wala lulegodi ffe ku mwenda webale naye eriyo abawala bagamba nange nja kulemerako maama mukunamire nga nange bwe mukunamira leka naawe anasinga esumika yanamutwala anti olwo kati okwawukana kutuuse Mukunja nakachwa n'amoti mwasuze mutya ba mikwano ono mama mumbejja wane ennaku erobbi bannange naye abakazi oba tubadde ki Mukama Katonda nga nzonzijemu mawange bannange
oyinza otya okwagala mukoddomi wo bannange obakazi obuteewa kiteewa na kwemalamu value n'ofuna olubuto mu mukoddomi wo bannange otandika otya okweyambulira mukoddomi wo bannange Mukama Katonda ensi etutwala bannange abantu mukyuke mumbe nakwerobbi kasita muwala owulidde bannaye naluukosta mu Kiteggala teesaako bannaye nabye enakwerobbi ogambye otya Nakachwa kakati maama talina musango gwe yazziza mbwati oli omuko abadde tannaleeta bintu kati waliwo kibagatta babadde bakyali mu byakabalaza kuketta ate n'ekirala abaana ab'obuwala mutegeere bw'oleeta omuntu waawaka mwanjule nti bannange ono ye muko naye akyeteekateeka maama yali alowooza aleeta mukwano gwe Tifama radio namba emu Bit FM enyuma nnyo enyumira nnyo radio zonna n'olekera mu Bit Fama sifaayo Tifama